Kutambibwa chicken yali yekolako mikolo yesonseka ngaloze kati tulina omanyi bwetuba tukolesezza luli twalina penal code nge eziyita unnatural offenses mwe mwali mu gwebyo abantu oli musajja ku musajja munne omukazi ku mukazi munne kakati we byali eno gundi Anti-Homosexuality Act eno eyabasalirwa gye yaleeta ate ye defininga bulungi ekikolwa ekyebikukujju asikiriza akipromotinze ayambye okutekinga place bwavunaanibwa kakati chike olaba oli Keni mwangu tulina akatambi ye yakiriza nokkiriza mu defense na yasoka nagamba byadda nga omanyi naawo amachange demand naye jukira bwe wali gwe emyaka 5 emabiga sibufaanana kati oli namulabye nga bwafaanana kati bwe yali mu katambi ebyo naffe tubitunuulira nga y'omu ne manya kati nedda katambi kano kali recent si kamabega kajjojjuzi ekirala gwe yali akabasanya kiraga yeetanyumirwa kikolwa kigenda mu maaso olwenakya waliwo oluvubuka eno lwali lwemola abantu bali banzisa nedda iyo mu kutu gwaffe oleeta abantu ng'abamaleetaako ate kaali kanyinyonnyola kaŋŋamba bino ebintu weebiri batukwana naye netugaana naye kati omwana we namutegeera mbu naye balama alina omukwata bali munjagala amukwata okugamba mbu nagende wa aji najjamu essuuti naŋŋamba aji naŋŋamba naŋŋamba jangu weebaka eno ne ziwera munaana ng'empewo enfuuwa aji naŋŋamba teweebaka eggwe neŋŋenda neneebaka naye tebakulimba naye ate abantu ne bankyukira Megatron kyeweekola kabaata oyo n'akola live namba n'akuyisaamu ali kuli ayogera Megatron yakikoze akiraba sente zitambula nze naalidde ku sente y'ekisiyaga ate kati abo abaana obalaba abaana abo bali deployed wabayo abali emabega era nawulidde embumbu bayungudde eddabala oyo okuyamba mwana mulenzi Keni ne kati kigenda kulabika kitya ng'avuddeyo kijja kulabika bubi a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osizidde obeera nga otulaba mazere Megatron geemanya andi ne kanso matovu lunaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ensonga ya Mirembe Beddings amawulire genfuna okusinziira ku bitambula kiri nti abantu bagamba stand eno yabaliwa bulungi era nina mukulu matovu agera beera nga atuwa information abadde ku mikolo egy'enjawulo abantu bagenza okukola emikolo nga yakola dde emikolo era musajja amanyi ensonga z'omukano bwe zitambula bino byonna ye waakubye ebituli mu byogerwa byatandika ng'ebyokusaaga bali eno ate agenda beera nga atuula ddala information wano ku mukutu gwa Megatron Media tulakalira owulira information yatambula bano nabo tubajjewo stanti tuzikoye tuli bintu byavunazo bali mu bintu bya stanti mwami matuvubuza ku bantu abalabi ba Megatron gye mwenaje muli mbalamusizzaako n'embebaza gye mutuusaako engalo abali mu Uganda abalwana ogatta ku ggwanga ne tubeebaza n'abalwana oditoolako ne tubanyiigira Bamirembe bebamu abo kuba kati zino entalo tulaba tufunira muwa mu mbeera eno nga bwetambula okimanyi bwe sibeera mu bino by'amateeka nkozi obwemuse ebbanga ddene nga nsinkana abaagalana kapuzi ez'enjawulo kati mmanyi abantu nga bafunye obutakkaanya obwaddala embeera ebeerawo naye kirala ng'era munnamateeka mmanyi obufumbo enjabukana engeri gye busobola okutaggululwawo obufumbo buno bwammanga obufumbo bwa customary bwe butyo obwo wagenda ne banjula wagenda n'okyala ne banjula n'otwala ebintu abazadde ne bakuwakolera ebbaluwa kati wano Mengo bagigaba baluwa entongole eyo baluwa eraga nti ebyennono obituukirizza era obufumbo obwo buli gye sitalinga obwo we buli bukkirizibwa mu mateeka ne tuba n'obufumbo obwa church nga bano abali mu kulimba abantu bwe bakola ki bwe bakola from the informed point of view kwensinzira okugamba kino bano abalimba abantu nga bakikola kati obo nabo engeri gye buggwawo naye emanyikiddwa
civil marriage naye engeri gye gwawe emanyikiddwa n'obw'abasiraamu. Kaakati abantu abatera okuba n'olugambo olungi luno bacohabitors si bafumbo wafunayo kyaliwo mubeera mwennaawo hamuzaddeyo omwana gundi bba wange tamanyi wammwe tomanyi wuwe abo be batera okwawukana kwabwe kutera kubeera kwakuwoggana okwo. Kati ensonga y'abano nganze omuntu waludde mu mukwano nagitunuulira tetulina kuwa nnyo bintu bino obudde naye nze agukolamu. Omukazi ayawukana n'omusajja ng'alina obulumi n'omusajja gwe bakyawa obalaba kati ntera nnyo okusympathizinga n'abasajja nenninda nnyo nagenda okulaba omukulu ng'avaayo ng'adaalimba abagira ebintu bino aboogera mubyongeddemu nze ne mukyala wange nkyamwagala biki nensirika nenninda ndabe ku sayidi y'omukyala naye nga ndaba ali mu byagundi naye ate bona ne bafuna aboogezi sayidi ne sayidi ngenda okulaba sayidi y'omukyala alina abamwogerera mukyala Furufiga wakipise nnyo mukyala Zubeda akipise nnyo Nalongo Kitone akipise bewadde ne sayidi kati sayidi eno nalabako Good Life Eddie nga naye bagira nti ate yali wansambya namulaba nga bamwakyuzinga nti yasaba nsambya ssente omudifendinga banoonya abantu abatambulirako ennyo ku guno social media nga be bakoonenonawa neeno nensirika neŋŋamba oke katongere tubyekkanyi kati yawono kyekyampa n'obudde okunoonyeza abantu bano bufumbo bwabwe bufumbo kikaaki ngenda okunoonyereza abantu bagatte bulungi ningambe baba bagatte n'empeta bonna bazirina neetegereza mirembe empeta kweri tagijjangako kati okuva ku olwo nga Munnayuganda ffe tugoberera bigenda mu maaso manyika nakaseera kazibu obuyinza bugenda kuddamu bukyuke yadde bugenda kukyuka budda wali abwadde abulina naye tugenda mu gavumenti ndala kati ebi happeninga wano abantu tuli kiini nnyo mba ndi awo nga ndaba omwana omuwala ali mugundi ate nga akyazizza omulenzi nti buulira ku bantu gwana ng'ani akyazizza omukyala Mirembe akyazizza Nsambya bulira ku bantu gwana bakuzaalawa biki neŋŋamba abantu abakyawaganye nemuvaako omulenzi ng'ebimaze okwogera bano bakasuka ebigambo eno n'eno social media buli osikuulira ati TikTok nga be baliko omu babiri basatu be baliko n'ogamba obufumbo buno butugattako bulina kugundi ki ku ggwanga balina nsonga ki balina ne gundi for example mu bintu ebizimba abantu balina gundi balina charity nti babadde ye kino kigattako ki ku ggwanga nensirike ngenda okwetegereza nga tunuulira ensonga omulenzi mulaba mu byovolo ali mu kugira ali mu kulanga ntebe mujje mugule entebe ate ng'alanga n'ebyomukazi mugule emifaliso mugule bed covers ye n'osoberwa neŋŋamba bizinensi nge bali mu kontesitinga ku yo ye yandisoose n'okuggalwa ng'aliwo okukaayana singa byabadde bituufu kuba kati mbuuza sente ezivaayo ng'onaatunze entebe ziddawa ezivaayo ng'onaatunze bulanketi ziddawa singa byabadde bituufu ekyadesooka okuggalwa yabadde bizinensi ekyokubiri mu mateeka singa addewo atali mu mativu ku bombi ng'embeera etuusaawo twandibadde tuli awo omukyalo okuba badde bagamba nti yasinga akasente yandibadde yafayirinze dda divorce mbu yafayiringa anti mbu tebiriiyo yandibadde yasaba divorce ng'ataddewo n'ensonga ezireetera okwawukana n'oli musajja tasobola kundabirira musajja namukutte mu bwenzi ate kati omusajja yali ankuba ate waliwo nakano keweerabidde kankizo bwe yali ansiyaga kati ndowooza olabye ekintu ng'ekyo mbw ate wano mu nkola y'omukwano bwe yamukwatanga bukwasi n'amukwata emagulu n'amukwata akabaddiya kati awo ng'oddayo emabega nti omusajja omukwano nga gwakuvaabira bwe gutyo kubajjukira mirembe ng'omukwano gwakola nga gwakuvaabira buvaabizi si mirembe si muwala muto nti nno ono omusajja gwe yasooka okulaba bagenda okukola emikolo balina okuba baali bakola ki balabagana dda mu nsonga zaabwe ez'omukwano awo yali agambira nzija ngeri gyanvaabira gyanjwira obugwizi proposal nedda abanga nkokopanga ne proposal zira zitambula buki bulungi kakati ebyo confusing abantu naawe
tewaliiwo nsonga egenda mu maaso era kati buli atalina byakkola gwobeerobera ku kiboozi kino naye nze nga nze omusajja omukulu wentunudde bwenti kiboozi tekirina gundi sitanti ate bakoledde no gundi nze kyembuuza Boy Matovu buli kanako ne tudda ku mirembe ebiboozi bya mirembe ono n'atuula n'agamba untold story n'aleeta kino n'aleeta kiri n'oli n'ayogera kati nalaba emirembe afulumizza kagondi ng'agamba ennaku gye nayitamu biki ng'afulumizza akatambi ng'akaaba amaziga naye ne ndaba vidiyo nga mirembe agenze ku nsambya fanica yaabwe nga nsambya alanga n'amulaba n'amuyita bebi gwe n'ogenda awantu nga mugira kati sente bitoba ebalansinga batya kati kankugambeyo ne kino omuwala ebagamba nti yali financially stable nga bwe bannyonnyola nti waliwo omusajja yamuwase ntandikwa ng'alina essente ezo kati mu abantu kibangene nga abantu bize mbulamu bwa bulijjo omukazi yenna omukazi akola nga ate taba na ssente n'aba ne miliyoni 10 bw'ati n'akugamba nziza omusajja atanjogera mu nju n'ensulamu naye ng'alina miliyoni ki 10 naye mirembe gwe bakwana omusajja gaya kwana nga talina n'osooka nga gwe oli wathe miliyoni nga 5 n'okwata miliyoni 6 kwatoza sule renti n'okola otya abakazi bwe batyo oyo omuvubuka singa alina nekyasobola okwogera renti wa business renti w'ennyumba mbune capital omulenzi gwakoleramu furniture omukyala sente nga yazimuwa oba mirembe bamuloga si wapi essaawa zino omulenzi musajja wattu singa ali awo yesimaani singa muddu awulira singa era mirembe olugamba kino 10 senga omulawo alina n'epuloni naye sebe ekivubuka kyeyagala okufa kyeyagala twekirengera kivubuka kyeyagala bwe kiranga kikwata kaziro kyambala ovolo kiddeno kiddeeri kikwata ovolo bwe kigira n'omukyala bwajja anti omukyala namulaba alinamu engeri yekiri mirimu bebi nange ntuuse obalaba nga bali mu mukwano guwedde emirimu abo n'ogamba mbu bali mwegundi kati gye tutabeeyo ekibeera mu bitebe kakati abo bali mu mukwano naye manyi ennaku zino ensi ekyuse ennanga yakyuka bannayuganda baabayiga bano abaana basomye kaadi emu tolangisa mirembe bannayuganda baagala nnyo ebintu ebirimu okwonooneka yonooneka kati bo kyova olaba kimu bibiri kwawukana mirembe simanyi nsambya furniture and beddings okumanya senga buli kigambo kimu bibiri layina eyo neeyitawo kati gwe omuntu alaba onoonyereza bizinensi eno yeyenkana etya. By the way, nina n'akalanga akabi, nina ne firimu endala gye nnawulira. Mu comment section eyo gye babeera ku TikTok, bannange mirembe abatumidde. Nsange furniture temumuta. Bali omwo era byaveeyo. Okitegedde? Kati strategy gye bayiyiza abaana nga ya kola sitanti. N'abantu bano nga bagezi. Mulangire mu bizinensi. Era essaawa zino abantu bangi bonna beebuuza kati nze nali sibamanyi. Naye bwe nalaba bigira gye ne ngamba kandabe emirembe beebaani. Kati ngenda okufollowinga nga ndaba just gasiya confusing abantu bali mu kulanga kintu kyabwe naye abantu bangi tebannabuuka era waliwo baba bafunye omulimu bakira kumacha ku update bye bino abagala ennyo nsambya Africa tugende tugule ku nsambya abagala emirembe nange ebitainza kati bakoze bati divide and rule abakyala badduka bagende bagira omukyala bamuguleko ebikunta kakati nate waliwo abakyala abagala nsambya kati waliwo abakyala abajja bagule entebe ezansambya nga yegwe banoonya kati bano bo kiri mu kukola era sente bazikola bakolera ddala sente bo sente bali mu kuzikola ku datawo ku budde bwo butabana byakkola we muvaawo ate banne twafuna obuzibu kyova olaba twafuna obuzibu ne banna ab'enkyukakyuka kyemmanyi abali ku byaddala balumwa nti bannaabo abamu bo balinga mbuyaga bwejja neekubawo nga bawuguka nga badde eno kati nga tukyali wano omusajja agenda kulayira kati ate bo bali kuwona alanga ebikunta tuli ku bitanda abamu bali emotional bali mu bannanga abasajja babi nnyo nalabye bakazi menya bad people yagundi etambula ate kino nga bakitaddemu abalinga sente bafuna eggwanga liri mu bo buli kanaku senga olutalo luno badde lw'amaanyi senga bizinesi bagalawo dda naye kyasinza okunyumira ate kankugamba mirembe agenda n'alanga namba wala kola obulango ate n'ensambya najja n'alanga n'aleeta abantu n'akuba egundi mu dduuka lye litya n'akuba enguliko abantu abeeyisa obi bwe bato kankugambe ekirala ekibaawo kiikino bo mwabalabi ng'ebirowoozo nna mubitadde awo bali mu kukola ssente bano gavumenti egenda kulayira mu Gwokutaano bwe banaddamu okusoma financial yejja bagenda omusolo gugenda kubagulinya bano nga basobola okugusasula mulimu kubawa ssente bano bamirembe bagenda kubasobola okusasula omusolo bali mu kukola
mmwe nga ggwe edduuka mu kikuba terigaana akaduuka kagaana wobadde ogirira obugundi awo wooleebeteranga embeera ekaluba kaakati mubeereemu omuntu mumugambe nti tutegeeze by'otunda kifo ky'okutubuzaabuza bufumbo buno bwakamala bbanga kibagamba bangamba buli myaka 3 bangamba bufumbo buli myaka 3 nga butambula okumanya abavubuka omuwala n'omulenzi bayaaye bulungi ate sente bajja kuzifuna kyekituufu anti wano mu Uganda omuntu nga mukujjukujju n'aleeta ekintu mu mbeera etali nnambulukufu n'akikuguza amubaamu obuyaayiyayi balungi myaka 3 tebazaala nalindi awo nga baŋŋamba nti omuwala nti yafunye olubuto ate ŋŋenda okugi nga yali bwerwe ate ŋŋenda okukebera nti ate olubuto lwabuzeeko dda ne ŋŋamba olubuto lupunguuka bupunguusi lutyo tolaba nti aleka ayita mu byuma bino ebyo tolaba nti bayaayiyayi bali awo nabo kutawaanya bantu tubula jajja eggwanga lino limunyumidde baba bano bakyagira ne wafubutukayo omuvubuka n'omuwala ne batandika okola ebintu ebyo ensi yonna neddaawo kati for example jajja ali aku social media wali ayise bano bonna yabayita Wakasuku Bazubeeda n'abatwala ekisozi ne basooka bakyuka kati atwagenda okulaba wiiki eyo yonna nga bali mupogera ku ebyo bali jajja nabijja kaakati badde bakyali awo balinga abawula kiki ekiddako omuvubuka ye yabakwatidde awo era bonna baakutto emidumu buli alina cyane ey'amaanyi bonna bali kubitanga byansambya nsambya mirembe ogenda okwekanga Bazubeeda kwe bali abaana bano balina gundi ezaabwe ezipreve ku TikTok ez'amaanyi kwe bali of course ye afunye gundi omanye advertisement eyo obwerere eyo etali nsasule ebyaddala kuba kimanyi bali baani kati saawa no ku social media tewali atamanyi ensambya fade katambulira wamu okitegeera atunda kibitanda omuntu gwe bakyayi omukazi nga yakukyayi obadde tukimanyi kyasooka okujja kuli erinnya lyakusuutiriza bw'oba gwe Senkomago nga bujja kuyita darling bwe mutabuka akugamba akuyita Senkoma oba tasalako basalako abakuwanye Senkomago ow'ekyanamukaaka ateekako n'ekyalo gye bakuziika ye mukazi akukooye omukazi nga akukooye ayagala okwawukana naye ng'oggweredde mu ttaka naye gwe n'akolekana mu bizinesi eyiye anti nkugambe kati ze batunda baziteekawa yandisoose nakukiteekawo kino nti era n'abantu be twaguza ebintu mutusonyiwe twababba omusajja agateba aleeta gafu asooka kusuula bizinensi ye mukazi akutyaye naye onaalanga musanyufu alanga musanyufu mujje mutuwagire eno naawoza bannaye mujje bedding yekka yefulanga bedding yekka ng'emabega waliyo nsambya fanisha ebitanda bebi naawe obadde ozza okulanga kyogezaamu ekirimi bebi naawe obadde olinawe oyagala okugamba abantu bwatyo bwayogera omukazi omwami nayasooka n'akajjabala kati ebyo naye lwaki bo baasoma omuzannyo guno sooka okwata abantu bano attensioni omuwala asooka n'akasooka sympathy card omusajja nga abakyala emumanyi omusajja nga takuteeseteese omusajja n'akuvumbagatira omukwano bambi kanyabo yali yetaaga muteekateeka atya kanyabo n'ekirala okunyweza kwe nafunye abantu bakazi bonna abaludde mu bufumbo abafukazi abafumbo omukazi ng'ayagala bbaawe tabaako kuteekateeka omusajja olugamba nti nzija ombiri guba redi ogoba gweteeseteese okujjako nga kayaayi okujjako nga kayaayi kabe musajja naye bano sooka onnuuna amatu kabe musajja omukazi akubira bukubiza essimu n'agamba hani amukamingi ne kugamba atuuke okitegeera nekusonga naye kati ogamba otya mbu ate musajja owuwo owuwo yennyini byakiyaayi era kyobafe abamanyi ebintu byomukwana ludde neŋŋamba kumalira bumalizi bantu budde ensi yonna sebo nebeera ensi yonna eryoko kati nze basooka obinnyonnyola nga sibitegeera neŋŋamba ate ensambya yaani ate mirembe yaani kati mu weeks zino ebbiri okakkana mbategedde era kankugambe ensonga ezimufamu twali twandizogeddeko ogenda okulaba ng'ensi eringa etabikola ki etabiraba omanyi bannayuganda bangu bakulimba ate bagenda okuzuukuka ng'obakozeemu essente era ojja kujjukira wano muganda wange eyali ekawaala mukama amumuza emirembe yafa ye yali yategera ati w'abantu bawa yakyakumakya n'agamba nti kaakati mujje mwenna nti nyina y'akatambaala yanaakatwala kalimu omukisa asooka n'agira mujje munuune ku mpeta munayo abantu baakira ne bagenda n'emiti awo gye baagenda bagisimba giriwa okitegeera ye yamanya abantu bano kati no bano bali mu kwozaamu butambi bw'oli bategere ne bagamba kati abantu bano tubazanyise ng'ekisa omusajja talina defense nti kino oba kirima
ate tugwe bagamba ko buli omu ayogera kyayagala buli omu kyazana kyayogera tebaddamu gwomanyi ogamba munno nti yakuli ebisiyaga n'osigala ng'oli Wakimanyi ekyo. okonoona erinnya ly'omukyala ate nga nabadde nagambye gundi olumwa naye kati bano abatunda bitanda babyambala omwana ono Kenny naye yatutamiza ovu ndaba abantu b'ovulo nabo ngenda mukubuuzaako omwana yatutamiza ovulo bangamba ate eyo ku mikolo abadde abakolera bulungi nnyo emikolo abadde talina buzibu naye kati nagenza okugira bwe kati wenda babuvulo mbatya kuba nagenza okumulaba ovulo namulabako n'obuvubuka obulala nga busatu era nabo bwambadde obwo ndowooza sitayiro y'abavubuka kumbe balina pampa ziri omu kakati abo nabo baleese buzibu naye omwana yeekola ebintu video wagirabako video nagiraba neŋŋamba mukama naye bagamba mbu Chicken ono naye akwatibwa anti tulina bujulizi era naye yabagambye anti waliwo obutambi obwafuluma edda obutambi bwa Chicken yali yeekolako mikolo yeesonseka ngalo ze kati ate tulina omanyi bwe tuba tukolesezza luli twalina penal code eziyita unnatural offences mwe mwali mugwa ebyo abantu oli musajja ku musajja munne omukazi ku mukazi munne kakati we byali eno gundi Anti-Homosexuality Act eno eyabasaalirwa gye yaleeta ate ye defininga bulungi ekikolwa ekyebikukujju asikiriza akipromotinze ayambye okutekinga place bwavunaanibwa kakati Chicken olaba oli Kenny mwangu tulina akatambi ye yakiriza n'okkiriza mu defense yasooka n'agamba byadda nga omanyi naawo amachenji demand naye jjukira bwe wali gwe emyaka 5 emabega si bw'ofaanana kati kituufu oli namulabye nga bwafaanana kati bwe yali mu katambi ebyo naffe tubitunuulira nga y'omu nemanya kati nedda katambi kano kali recent si kaamabega kajjojjuuzi ekirala gwe yali akabasanya kiraga yeetanyumirwa kikolwa kigenda mu maaso asesema anti mmotoka bw'oba ali ovuze ku mmotoka bw'ozibikira ekizoosa efulumya omukka yingini egira n'eziira mulundi gumu naye kambuuze senga kafuluma ono ayagala era kati abo bombi ate twali tubakwata bukwasi singa bali mu kwenjooyinga kati bombi baba ku musango naye kati essaawa zino oli victim nalabye abantu abasiru abatategeera Kenny ayambye abantu ayambyani gwe yakuyambako n'ekirala amanyi ota yali ayamba baana ayitamu baana alya yali ateekateeka abantu be kwanaayitira ajja n'ayamba kadamu olabange gwe bakuyambi naye nga ye abalamwa nnyo nze nno nakyaza wano omuvubuka tewakalaba abantu baali banzisi luno lwe nakya waliwo oluvubuka abantu baali banzisi nedda ye mukutu gwaffe oleeta abantu ngaaleetaako ate kaali kanyinyonnyola kaŋŋamba bino ebintu weebiri batukwana naye netugaana naye kati omwana we namutegeera mbu naye balamu alina omumukwata bali munjagala amukwata okugamba mbu nagende wa aji najjamu essuuti naŋŋamba aji naŋŋamba jangu weebaka eno neziwera munaananga empe bwenfuuwa aji naŋŋamba teweebaka eggwe neŋŋenda neneebaka naye tebakulimba naye ate abantu ne bankyukira Megatron kyeweekola kabaata oyo n'akola live namba ali kulya ayogera Megatron yakikoze akiraba sente zitambula nze naalidde ku sente y'ekisiyaga ate kati abo abaana obalaba abaana abo bali deployed wabayo abali emabega era nawulidde embumbu bayungudde eddabala oyo okuyamba mwana mulenzi Kenny naye kati kigenda kulabika kitya ng'avuddeyo kijja kulabika bubi olw'ensonga etteeka lino okuva lwe lyajja teririna gwe lyatukwatidde kambuze Kenny basobola okumuta okuggyako mu mbeera etali gundi naye kati essaawa zino talina waateebwa lwa nsonga ye tulina obujulizi kati bano balooya tulina obujulizi nga ye mwennyini yakonfesinze kati essaawa zino musango prosecution omuwabi wa gavumenti yali mu musango ogwo yalina okuleeta obujulizi wasobola okuviirayo wamu singa omulamuzi omwabi wa gavumenti government prosecutor alemwa okupuluvinga obujulizi obulumiriza Kenny gona asobola okulemwa nga n'obutambi tubulina bwasala walemwa asobola etegeeza Kenny asobola okuva bwabanga omuwabi asaze walemwe asobola naye nga sofa obujulizi obuliwo bumala omusajja yemunyini yakonfesinga wabbalamu nalaba Shalom agamba ntono bakonfesinga bakakamukake
bala munamukangamu nedda kamera yaliwo era Shalom yagambye ono avaayo senga afuna baloyo abatuufu ne Kasanzo ngambye mpate yafune baloyo oba baloyo abazedda anti kati waliwo kati Shalom ayogera ngani nga YouTuber mbo omutunuzi w'ensonga anti YouTube omutunuzi w'ensonga nga tayogera nga ali informed ku tteeka lyonna kati nze nkugamba nga ntunuulira ku tteeka kiriyinza okujjako nga prosecutor wa government yasazeewo obutanyweza bujulizi bw'alina naye wabunyweza omanyi ekibizibu ky'amateeka kimu olw'amateeka nga si mangu ga kukyusa kuba kati ye preliminary clear burden yali ku prosecution to prove beyond reasonable doubt kasitejja netukakasa omusajja ono ali bisegano gomula mu katambi munne yakoze bwati ne bwati wuno alina munna atanase atanase toyina kyotugamba naye Ken yali w'amaanyi badde nkugamba nti oba ali ovuze ku mmotoka kasito ogizibikira ekizoosi omukka gwandizze emabega guddawa mu maaso tekyasobola kusa kati kyekyatuuka ku mwana Ken ekizoosi agizibikidde musajja ato emmere gye yandifulumidde tekyasobola kufulumirayo yakoma obukomi mu maaso naye nga Ken kati kamuta kamusibye enkalu kazibu ayino bange waliwo abakyala abakagekale senga kaze wa ate kati kankugambe ne kino abasiyazi balina defense bule babakwata nga abasinga baba basiyazi nga ayita mu maaso n'emabega era abakyala bangi abakyala bangi mbalabi nti kyali twasose ntukola bulungi omukwano gwa bulijjo nangamba bibi afadhali kankuwe ya 5 naye kampiteko eno kati wakyaba ayitayo kati bwe bali oba luli luba luseerera nnyo kati balina enkola yaabwe balina ne excuse bagamba olumu awaso omukazi n'amuteeka naye nga alina abasajja eri bw'omugira gundi oyo alabika ngamba nze omusajja alina n'omukazi n'abaana kino kye bagambye kati Ken alina omukazi w'omukozi ateekawo omukazi n'azaala naye nga ye emize gino mwegiri kati era omukazi nga amukutte bulungi ayinza okugaa nti lumu namwekanga atuuka eno amazima nga amukutte bulungi ayinza okugamba nagenda okwekanga nga tato w'abaana weyekanga n'agamba bebi nsonyiwa mbadde mpabye naye nga yamanya alina obusajja bwe bwakwatirize menzikiza beekwasa obudde badde mu nzikiza era n'obeera mu nzikiza osobola bbula omumwa nalabako omuwala era yali kugundi ku YouTube y'omuntu omu era nga naye agamba nti yalina omuntu gwe yali ayogerako era ali awo pikitooka nti munnange yankwana bulungi ne tugenda twasooka wano olw'amayiza n'aŋŋamba nti nkwegayiridde dakiika keebemu kampiteko eno kati abo mwebali n'okuba koza bukozi naye bawasa omukazi ono ne ba defense bwe mutandika ojjira banenze ndi mufumbo nnyina n'omukazi n'omwana naye kumbe ayite emabega ate nze mbalabya bwe bali bangi okumanya enseene etabuse nina kavidiyo ke nalabye ng'omusajja kyakola embwa wagirabye ng'obwoya bwonna bumuli kuno ava kwesanyusa n'ambwa ng'ekibwa kiri wali Jibanno kyando kirega kyanyumiddwa nga kitunula bwekyo kiwujadde kyabazungu kyawano sakira nga bawano seba bawano niyo nga abasuse naye ati ng'ekiwa kiri wali kiwujjadde embwa yadde engwenyufu bulungi embwa tomagayikaka mukwano sebo noyina ekuluma ate eka bulijjo akirya kati ndowooza oyo bwato naye kati abamu tulina bangi abeetaaga okuvunaana mugundi mu penal code section 134 abo bo betwetaaga okuyisaawo okuvunaana bangi abakola omukwano oguli ani nakyo offenses nyingi awo kuba bangaayo ne bannaffe bano abayana abaleeta enti tebakabasanyiza ezo ku mmotoka wo kati abo nabo ate n'oyogera ekyo beetaaga kutunuulira kanso w'oyogera ekyo ngenda naawe kuba gino emikira lwaki bagisiba waggulu era nalimbaho lwaki basiba emikira emisinde gwe nali naye mu mmotoka naŋŋamba nti abo nno boolengera nga bawemula nnyo baali lwaki bakuba emikira waggulu naŋŋamba nti abo boolengera abo nti erindako bukwate naŋŋamba bakabasanya ente ezo paka ezituuka bambi eno wansi bazisiba amagulu batalina bwekyusizo bambi nensasiro gyabaaliko saasira ffe abawoomerwa ebyenda mu matooke bagamba mbu ate nalire kagato nannyumiza nti omulalo yali akama emboowe bw'omanyi woba okama emboowe ekkuba ekuzeeno ng'agisibye n'amagulu ente kuba amata egayiwa agawaayi agivaako nagakana naye nenti kansiba omukira guno kirawo kunkuba bwe emboowe weeno agisibye ku kiti kati atambula agenda afuka akome w'akami kaakati bamugwako afuka ente agisibye emboowe agiwanisa
ne bagamba agimaze andi kakati okutte ente kati fena amateeka we gabeera amalungi bamusanga akyoloza ati amaze akunkumula agimaze bannange tukebera ente tugenda kebera ati bagikebera ente ogenda gikebera otya bagikebera ne balaba oba ddala kano tekaba kagyeko mu kikopo oba wagipenetrating oba nedda kabe gundi rape yenna tukakasa penetration era neyanyumiza abantu bakwatira ddala ebisolo naye bano abayana bo baŋŋambye abagira ku mmotoka bakola batya baŋŋambye bakabasanyiza okufaako bufi kati ebyo byonna tebikkirizibwa lindako baziddako batya ezo ate kati jjukira kubika emitayimbwa waggulu emikira bagisiba emikira giri ku mitayimbwa ate ente eno eri wano kitegeeza ate Katonda akola ente agirinnya no ku bunuulo tomanyi n'emabega erimu kano mukulu abeera kulinga tekyamukuba ku nsolo botto naye abo nabo abeera eri nga yekajjabula abo nabo beetaaga kutuyambako buyambi nebino ebyennaku zino obusanga nasigala ndi mwaka emulugunya mpita kaleerwa olina omukinjaje wa atera okunguza ennyama gye tutwala ku mikolo ne mugamba wayina omuze gwe nawulidde omuze gwe mutuufu naŋŋamba muganda wange beeyagalira ddala okufaako bufi ebyo ddala abeera ku nte eri engeri gyegira bwe baŋŋamba abo abayana tawa mukazi 15,000 sanyu balijjawo ku nva zaffe nekintu kyebakola kibi kansu ekyo si kituufu andi kyenkugambye byonna byonna jjukira eno wansi bagisiba kati ate ne basiba bulijjo neebuuza emboowa zino ezo lwaki baziteeka waggulu eri awo baba bagimaze eddalu era bambi ewuuna buuyi ate naakola ki naye kati ekizibu kye twafuna nti ebyo byonna byonna butuuka tayimu olumu bujulizi nga jjukira alabye muyana munne babaako oba banne mabega baba ate kati buli omu abakuyiye ono abakweno wamaliriza n'ono n'amuwaamu n'abakitegedde tebatuyamye naye kati ebyo beetaaga okutangira kuba kati bava okwo bakwatira ddala ente nga badde kati nze nina gwe banyumiza balina ebyumba by'embizi ewaka kaakati kimu biri bisatu bina kaakati bino ebitaano nga temuli kati omukozi w'ewaka n'akwata embizi emu enkulukulu n'agiteeka mu kisembayo kati omukulu aba agenda ogiwulira ekaaba agenda okugira nti ogwo omukulu ali ku mbizi akyagikola kitegedde naye bambi ng'ali ku mbizi agiwalakata kati oyo agikutte live kati ate oyo yali mwangu wa kuvunaana kati oba okozi omukwano ogutali bagoba mugobe omukwano oguli nakyo tukkiriza mukazi na musajja ate nga bonna bali waggulu w'emyaka 18 ate nga bakkaanyiza okitegeera naye kaakati abo bakwatira ddala kikola si kirungi ate munne ekinsuubira mu byalo eyo naye bamanyi omuntu oyo tebamukola ki tebagira anti olumu n'abamulaba baba nabo bakwata ku era usanga baseka busesi nyina bwe baŋŋambe yasanga munne naye nga bwagira mga gundi gwe otakola kino nja kwogera ekyama bujja mufugiranga okuga tebamanyi kyamufugira bakimanyi emyaka nga 8 nti oyo gwe mulaba okolo yanyiiga ennyo gwe mulaba oyo nze bujjo ne kyeŋŋaana okwogera namusanga oyo ng'ali ku mbuzi oyo myaka 8 kyovula abantu ennaku zino embuzi ezitategeerekeka ebisolosolo abantu bawoza bazadde embuzi simanyi ate omutwe gufaananamu ogw'omuntu musooke mwekkaanye ku bivubuka ebiri ku ate baŋŋambe bakwata n'enkoko naye kati enkoko bw'ate zino ezibiikabiika zino enkoko ogitandika otya bantu bakwatira ddala ebisolo okwatira embizi embizi akavidiyo nakalabi ng'ali ku mbwa ng'obwoya bwonna bumujjuddewa ente bazituula eno ku bunoolo abayana kati bwe tusooka okuyambibwa kuba obumu emisango kigiremesa bujulizi nekati ono obujulizi bwe buli kati bano abagamba bagenda teebwa bo bafaaki kakati obujulizi bwe bumalira bwabwano obwono nti gwe baasiyaga waali gavumenti bwe mwagala emufuna simanyi oba bamufunye waali nti ne mama w'omwana naye yasinza okomplayininga embeera y'omwana yali omwana muto kati anti kati nga bw'olaba eno mu misango egy'abalala omwami ku mwana atanaweza myaka 18 wojja ku mwana ataweza myaka 16 waliwo kye tuyita aggravated defilement kati neeno mu homosexuality tulina aggravated homosexuality singa omuntu akabasanya omuvubuka mu mukwano gw'ebikukujju omwana ataweza myaka 18 oyo no bwe gumusinga kati wakuba ekibonerezo ky'okufa kyavaawo obulamu bwa Ken bwonna bujja bwakugwera mu kkomera nende ebintu bikwewunsa Ken bamuta anti nkugambye nno nakwata ekizindalo kye n'alabisa abantu kati Ken n'akomawo kati abantu be balina okukwata ekizindalo balabule abalina abaana
mubateeke wala mwana omulenzi abakwata wuuyo kye tusobola okukola naye nendaba mu comment section anti njagala abantu bamuleke mumuveeko ekintu kye mukola bambi ayambye abantu nze yanyambawo nedda talina muntu gwayambye ate nekyabakkirize ekirungi tekijjaawo kibi Keni talina nagwayambye ku bwereere buli omulabye agenda n'ekizindaalo bwakakadde kagwa baba musasudde mbukakadde omuzindaalo gwakozesa gwa mitwalo 4 okitegeera bamuwe miliyoni genda onvumire mujja wange byabadde akola kati buyambi kyobo mpozi gamba nti Keni abadde atabula maka gaabwe Keni abadde yeyagala mu bintu bino bwe bamugamba nti gwe gwagenda okuswaza n'omugamba ndowooza kankukoleko muneeto ojja n'ogira omuyumyula kintu ngakolakosente nga yagenda akulako pampaze nga yambala ovulozi alimba infact ekyo kyo on a serious note bano amatwe bakwata politics saagaliza muntu n'omukomera naye kati ono ye tagwana kuba mu bantu n'ekirala gavumenti etusettingire president gundi court batusettingire president ku nsonga eno nti waliwo yakwatibwa n'obujulizi era ali convicted tufune ekyokulabirako mu tteeka lino eryakola ki epya lyafuluma lwaki nti Keni bw'anaafuluma avubuka bangi tetulina bujulizi naye nga tumanyi nti gundi oyo ali mu lumusoke n'oyo ali mu lumusoke bagambye ate ekiri mu bayimbi bano abayimba amayimba g'amaloboozi kati abo bagambye nabo bwekiri awo begirisa ate nakirabye bagambye gundi abavubuka bebakabasanya bano bebakabasanya ndowooza bambye ng'esystem gye bagikyankalanya bajja ne bakogga nnyo kati natunudde nnyo abayimbi b'amaloboozi olina okulaba yatandika munene asobotosaawe golowooza oba kuyimba kino kusitula amaloboozi asobotosaaweddeo naye kati abo besigenda kulumirwa kati abo abakkiriza ekyo kimu akimanyi nti kyakola kikyamu ne bafuna gye beekweka ne bakola ebintu byabwe aye ne batabipublishinga be bamanyi bwe banaavunda nga tubaziika naye kati ono gundi bano bakenya ajja n'agwa ku bwana bwaffe buno obuto obukyalina byo buyayanira bungi nabo kavula najja n'asooka akavumbagatira kasesema akagamba kino kimala kuggwa oba bagamba wosesema abaawomeddwa tetusobola anti bagamba olwo abaalaze essajja bagamba olwo abaalaze essajja kati omwana ono yasesema yalaga essajja yakanda kusesema kati ng'ono anti ono Kenya abaamuliko olwo abanantameggwa era bagamba kati akatambyako mu bali basiyazi banne katunda Mbukeni mugagga yennyini bagamba nti kati atono omusajja bangambye Mbukeni mugagga kisoboka mbwobwo obutambi bwonna kisoboka lwaki baba bukwata babukwata ne babuweereza bannaye ng'ate okimanyi ebufuluma obuguddemu ne babalaga nti wano era ono ekyatukoze obubi bangi abajjira ne bibulira eyo naye katono ekituyambye abadde bakozeekozeeko olugambo bangi bawuganira ku bizindaalo bakwogeddeyo mangu kyayanguye okutambula ne kadduka ne social media eno gundi nazo kati ziyambye kati Keni n'akwatibwa ekirala gundi ani Shalom bwagamba nti nno Keni simanyi confessing wa Balamu nti bamukaka kuba Balamu yamugamba era kukusiba gwe bwoba atogezeraga abana nabikola 2018 nabikola 2018 nabivaamu kyekiraga nti yabivaamu nze nakugambye ekintu kimu 2018 kambenze bwe nali nfaanana kati si bwe nfaanana ali wagenda ite emyaka 5 atocho ngera nkyuse buli vanyuma emyaka 5 omuntu acho bwe nawulira statement yo nendaba ali mu katambi nono nga yomu era yomu nga tebakyuseemu yadde gundi ankanula gyakanula amaaso geego naye omusajja akanula amaaso kyakanula amaaso kiri ku mwana neŋŋamba akasajja katuuka kalajanyi kati baŋŋamba omwana oyo bali mu mbeera akatambi ako kuba nabuze banga nti kati bali ate ababugula ate bwe gye tukoma okukwogerako eri ebweru Mbukeni account erabika ejjudde ejja kujjula naye kati naffeffe kyetulwana kimu abeereyo etteeka likole abe kyakulabirako batusatinga president eri abaana bonna eno gye bamusibidde taasiyage banne okuba mpuzi bangamba bambala obuteeteeyi kakati ndowooza ne babatwala simanyi na gundi bweri ruzira bano abazze abasanya abo babawa obuteeteeyi kuba kati banafuna babateekawo obukera bajja kweyitamu kuba Keni yakwata nokwata kati simanyi na kumanya anti era naye kati eri wabayo abamusinga amaanyi naye kati Keni engeri gyagala ennyo ebisiyaga
yeetaaga n'omufunira ebisajja ebisiyazi ne bimusiyaga anti kati ye yasiyaga yasiyaga odio gye nazanya wano ne mmeeya nga bebi panage bebi nga bamuyita annumya Kenya annumya ne musindikira happy birthday Valentine's Day n'ataddamu kati yeye musajja ezo feeling bazijjawa kati yeye musajja kati afuneyo bali be babanga abakazi kati yafuna bani babanga abakazi kati tubyeno tuli busy tuli mu kukola omuntu ali eyo bali mu kwesiyaga kati abo naba nawe tebamanyi buwumbi bwa kitonde kikyala simanyi nakumanya ngenda nentula nenga abavukano babaki omukyala ate wembatira bakenya nti byonna bitesitinga bagambye ayina omukyala natesitinga omukyala ekkubo kalona lyakuteekerateekereriwo omwezibu n'olivaamu n'ogenda emabega n'ogenda musuweji payipu abaana batulimba kenono ne bamuta tebasobola muta kyendowooza ngamba ne bamuta first of all mu Uganda byonna bisoboka gundi possibility eri bweti ate nga bwe baba nga bali serious by the way Balamu kino akipushinga akigusi nga minisita w'abavubuka kino egenda kuba osiko walinze nnyo lwaki nti Ken muvubuka baada akabasanya abavubuka bali mu kuinfluence nga baki bavubuka ye ministry yo kati kyaba tuyamba following ensonga eno okujjako nga prosecution yetayagadde kuproving ensonga eno naye bwebe yagadde omusajja ali mu video teyeganye nti yeye yagamba yeye musango yagukola Shalomu bwabajjukira yali aleso omulenzi obamusa ku interview nga bali n'entaana mvubuka yenyini n'atandika okunywa sole simanyi nagenda ku pate bwenduka ku pate simanyi tunywedde ebintu awo simanyi awo nenkola ntya nga ayongera eyo yonna sitwale bw'oba obadde oli mu kwanalizinga ng'akulaga nti akatambi ako akamanyi era yali agala okulaga nti akatambi kasobola okuba nkakwatibwa ku olwo naye entambi ye yeetonda n'agamba mu nsonyi we nali naye n'agamba mu nsonyi okuleeta ekyeneena kati ate gundi Shalomu ankoze bubi okubanga asobola okuleeta narrative eyo mbu basobola omuta kiri ate tufuna abantu ebintu ebimu baleme byogerako ye incident y'omusajja oli eyatta mulenzi ku Valentine bawagondi Martin eyatta Martin ng'abantu era nabo bavubuka abantu abatani nga bagamba oyo bagenda kumuta yo tebayinza na kumussaako musango oyo omusajja omuvubuka keyagenze mugundi bwe batyo boogera nimbagamba bano balema kye batamanyi ebintu ebisibye omuntu ku musango gwa mada ekiyimirizaawo mada okutta omuntu mu ngeri etali y'amateeka ekyo kimu mu butanywa obutanwa bupuruvingibwa mu kkooti kyobola omusango gwonna gujja mada then mu kwajuwenga kwammwe ne gukyuka nefuuka manslaughter naye tebasobola kujja poliisi nekugulako nti manslaughter kati naye abantu bali nga babyogerako mu butamanya abo eninga mbalababa omusajja yassa omuntu nga waliwo abajulizi ate naye yabwewaako n'akuba n'akola atya paka omuvubuka n'asindogoma paka kufa nga bujulizi bulaba bawalawo bonna bakonfesinga ekyo kimu n'ekirala ekikyusa kati abamu bagamba yali provoked naye ekifuula provocation woogireetera nga defense eba hit of person nkusanze ne mukyala wange saawa eyo nenkwata ekiri awo nenkukuba naye ono gwe babagulizaako nti omuvubuka ali mu njuuyo n'ofuna obudde nayeteekateeka najja naggala enzigi awo intention yalimu ey'okutta wakigenderera n'oggala oluggi n'ogamba abaana n'obakubamu n'obagamba mutulawo twabasitukawo lwe lugero olwo n'omala n'oyingira n'okwata omuvubuka n'okuba paka lw'osse kati tokyalina ekyo tolina bw'okikolaki bw'okikyusa n'omala okutta okulaga nti era osse otegedde n'odduka n'obula ne bakunoonya bunoonya ne bakukwata kati omuntu ali soba n'agamba omusajja bayinza n'okumuta talina musango ebibozi by'omu Uganda era natula neŋŋamba kati mutukola bubi si buli topiki yeba mu ggwanga nti bagibuuza buli muntu agyogereko waliwo omuntu ng'asobola tukomentingira ku nnyimba za fulumi ng'awo mulungi newabaawo omuntu ng'ali versatile ng'asobola okwogera ku luyimba asobola okwogera ku kino newabaawo omuntu nga ye mulinda emisindero gyadduse egya kabaka ye waaba ajja kumanya amakonda gonna emisinde gye gyakoze ki gye gyayise kakati awo batukola bubi kati nekino ensonga ya muganda wangu Ken baleke kubuzaabuza abantu era tebawa abasiyazi abalala essuubi nti Ken agenda kufulumya atambule nawudde bagamba Balamu musonyiwe essaawa zino ensonga eri beyond Balamu byamuvudde mu ngalo kasi omusango gwagenze ku poliisi kati omusango guli wa prosecutor yalina okuleeta Ken mu kkooti era ffe kye tulinze bamusomere omusango gwe
atandika okuwera ennemba nagwo. Okay. Byebyo muganda wa. Kakati oyo Lugave Herbal Ulcer Syrup. Ulcers tolya bijanja, tolya binyeebwa, simanya tolya butto, simanya tolya ki. Wano ulcers yenna tuba tumugobye. Kati abadde afunye omukisa. Aleete nze mwennyini nsooka ennyweko. Ye ogenda kunyoka, ogenda kuwona. Naye kalabika okukola. Kalungi. Osanga nyaido basangibwawo. Gogenda mu pharmacy yonna ekuli okumpi. Mweri mu pharmacy. Oba drug shop wano mu Uganda. Ate abali wero w'eggwanga genda otukira ebintu bya bana Uganda. Ogenda beera ng'okafuna. Gwegenda bugezi Lugave Herbal Ulcer Syrup. Terere abaana ulcers batta. Asiba tasula otasibewo. Kavudde kusomera ulcers mutta. Baitha wa abaana ulcers baluma kusomera tebalya bijanja. Awo ka Lugave Herbal Ulcer Syrup kajja muyamba. Ka habo. Kakati ate kano okalabye. Ke ka Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Owekifuba senyiga ekifuba ekirakira simanyoziira. Buno obwabasajja obongera amaanyi babututiisiza mu parliament. Musajja abwese n'agamba otebwonoonye bantu bo. Bonoona ki? Anti tumanyi ingredients ze bateekamu. Omuli buno obukyamula emitwe ne bagamba nti musajja afuuka nga hoose. Bono bugundi kati musajja yabuleese ebikanga 20 n'agamba buno bonoonye omuntu omumala amaanyi. Yaleese Walaji. Walaji ne buno byonna yaleese. Naye najjo drink bali bamuleeta dda. Kati bamukomezzaawo. Ezo ze bagamba nti omusajja bw'akanywa abaana. Kakati ffe tudde wano. Ka Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Yakoze bulungi ekifuba tekikutawanya nga ye waali genda mu pharmacy kuli okumpi oba drug shop. Abali obere gwanga genda atukira ebintu bya Uganda bajja mufa. Nkazigirira bonna abazadde. Kati kana akakofa esulo egundi ebifuba biri mu baana kati. Mwana akomonga akolola linga mbalasi. Agende nako. Neka ulcers anyweko. Embeera etambule anze ngenda kukanywako. Ogera kanywako oluva wano essebo. Kale start. Kale tubaso kwena tibadde mutambula naffe badde ne mukulu matofu nako olwaleero. Bebe ne bigambo naye ng'ogambye Ken. Dala bagamba mbu agenda kuteebwa. Bagamba nti agenda kuteebwa. Okujjako nga prostitution. Yegambye ate under influence y'abana banne. Nga yegambye ate tujja provinga bamute. Naye nga twetaaga president esetingibwe. Nga buli abiri yakwatibwa n'asibwa. Kati tujja kuba tuwonya abakola obutambi bajja kuba batya. Kiyinza tekijja kuggwawo mangu naye at least bamanyi nti basobola okukwatibwa. Tubadde n'obuzibu. Etteeka eryaliwo kadde mu penal code lyakwatayo kulisi mu birwa ate yasimatuka naye n'agenda n'adduka mu ggwanga. Tetwakwatayo mulala. Nno naye abali amabina. Yayita mu baana abasamba omupiira bayitirivu. Bannange pata zonna zitetenkanya. Zonna yaleka azikutudde. Kakati abaana be yaleka abamu n'okufa baafu. Kakati wano bannaku zino abadde bakugize etteeka ddungi. Teba terina kukwatayo nati. Kati tufunye ono afuuke ekyokulabirako. Era ababadde bagamba gundi oli omwana onaani ono? Ono mulala ono omwana Chicken. Kati yita tulina bujulizi. Twalaba ye nga yeekolako emikolo gye na yeesokonkola akola atya tetulina buki bujulizi. Era nagenda okulaba batandise waliwo abangamba waliwo yankuba kanso omwana oyo katomulaba asimanyi tatuula straight mu ntebe atula ayiguliza namba yamanyi ekyamutuukako naye ajja kiraba gye bujja tetulina bujulizi. Katonda ajja musasula. Katonda yajja musasula. Naye abasigadde buli alina obujulizi bwo musiyazi ng'obukutte bulungi jangu ku poliisi. In fact kati abo bondi ndi free. Nga tonna agenda jangunze nkuyambe nkukulembe tuteekeyo omusango. Kale mukwakasa gundi musiyadi yansigayigidde omwana. Tugende. Kale. Esibe bulungi. Ne bwoba gwe mwennyine oli mutuufu. Mweraba.